Yes, for additive yujimbaniriza akade kano mwasibye mutya muli mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kali ensonga za mukyala Omunyarwanda omugole wa Pastor Rose Bugingo zikuta wansi wagulu oluvanyuma lw'ebifaananyi ebyannyumba ebyali nkinse Makula avuddeyo nga wakanya bino era nga agamba nti abaawe tayinza kukola ebyo omwami we tayinza kukola ebyo ajjukira ebyabadde batambuza information ku mukutu ogwa Twitter nga bagamba nti Pastor Rose Bugingo ne Makula nti omukolo gwe bakola nti omukolo gwe tegwali gwa kugattibwa era abasinga bagamba nti n'okubadde nti Pastor Bugingo agamba nti nno tebalina mukolo gw'amaanyi gwe baakola wakati we ne Suzan Makula abasinga bali bagamba nti omukolo gwe gwandibwa omutuufu era nga baagala kooti nti baawukanye naye Pastor Bugingo yavudde n'agamba nti ye ne Makula omukolo gwe baakola tegwali gwa kugattibwa kooti yagenze ebikola ki yabijjeemu enta ajjukira wiiki ewedde information ya trending nga balaga nti Teddy Bugingo nti yakyali mukyala waani wa Pastor Rose Bugingo n'okubadde abantu abasinga nakuza Pastor Bugingo bamuyita Aji era abasinga tebakyamuyita Pastor bamuyita Aji Bugingo oba Aji Bugingo akapasita baakajjawo olwokubanga mbu alina abakyala babiri alina basatu mbu kati alina Makula alina Teddy mbu n'Omunyarwanda omukyalo ono abayaga Pastor Bugingo tiyaguze nnyumba mu ggwanga erya Rwanda era ng'ekifaananyi kyekyo era nga ennyumba yo y'omukyala ngenda kuba mbalaga ekifaananyi omukyalo ono byandika okuba nga bitrendinga ku nsonga za Pastor Bugingo ndowooza omwaka guno nga gutandika oba mwaka guwedde yes mwaka guwedde gwa 2023 nga guggwako ndowooza ekifaananyi kyatambuzibwanga nnyo ku mitimbagano eky'omukyalo oyo gw'olengeraawo kyatambuzibwa nnyo nga kiraga nti Pastor Bugingo ye namba 2 gw'alina era nti nno gw'asuubira okuba ng'afunamu omwana olw'ensonga nti Makula omwana akyabuze Makula nabagamba nti ebintu bingi biviirako omukyalo okuba nga bavaamu embota ebisesinga abasukaali oluusi n'emyaka kiva ebisesinga abakyala bafuba nnyo okulaba nga bazaala mangu nga bakyali mu myaka 3 ate banagenda myaka ana si myangu kugizaaliramu ebisesinga bw'olaba omuntu azaaliddemu egyo emyaka kiba kyebonere kubanga muno mu nsi ebyebonere ebibeeramu ebyamagero bibeeramu n'omunsi kubanga n'ow'ekinanaasi okuzaala biba byamagero naye ebisesinga bw'otuuka myaka egyo okuzaala oba olina okwerabira kubanga percentage oba na percentage ntono nnyo jjukira Makula kiraga nti agenda kuba aweza emyaka oba ano bayagaweza awo titumanyi naye nga mvegakawo yakuzza baafide badde y'amyaka oba 38 oba 37 ali wakati abo watoba watyo Pastor Bugingo yandooza myaka 4 yalindooza myaka 4 bagenzi bali mu 5 kati ali myaka ndooza nga 49 oba aya munaye byebyo nuko bitweninga Suzan Makula yavudde ng'agamba nti tekisoboka ekyo era nti ebigambo bitambuzibwa ku mitimbagano nti si bituufu ebyokugamba nti no Pastor Bugingo tiyaguze ennyumba bageza kubanga bamubuuza ku nsonga y'ekizimbe Pastor Bugingo jjukira omunaku olw'eggulo amafina avayo ng'alaga nti Pastor Bugingo tiyagula ekizimbe mbitundu by'e Nansana kumpi n'enjovu estate developers waliwo ekizimbe kyeyagula ku masitoowa e Nansana amafina yavudde n'akola kinayabya ebyama bino Makula talina kyabyogeddeko ebyo naye nga Makula yakyasize okuba nga ayogerako agamba nti ekyennyumba nti si bituufu Makula agamba nti si bituufu nti kawaani nti kano kawaani si bituufu era nti tukolaki titubiteekako nnyo focus era asaba social media handles tobutabitekako nnyo focus ebyennyumba nti Pastor Bugingo nti yagulidde nti omukyala ennyumba era yagamba nti yeye mukyala wa Pastor Bugingo namba emu era ye namba esemba ye namba emu ate era yasembera ddala sigamba nti yasooka ne kuddako omulala yagamba nedda yagamba nti ali bwomu era ali yekka nga mukyala wa Pastor Rose Bugingo ye mukyala Suzan Makula mwongera okuba nga mugifollowe nga Bitabuse TV naye ensonga zose kyagenda mu maaso omugole ye gyali naye nga Pastor Bugingo agezaako okuba nga abikuka simanyi muntu kyayetera bintu bino okuba nga birinkinga ekyamazima naffe twabirawo nga birinkinga ku mitimbagano mwaka gwa 2023 bwe mbasirabidde bulungi mwaka nga guggwakawo nga mugw'omusanvu akafaananyi kano kalaniko kubanga katrendinga mpolampola ku social media ogwo omwaka ogwa 2023 information n'amawulire gano bwe gatandika okuba nga gakola ki galinkinga tuli mu 2024 tugenda mu 2025 naye gakyatrendinga mpolampola ate ebyekizimbe byasinga okuba nga bireeta obuzibu bagamba nti yaguze ekizimbe e Rwanda kwota n'ennyumba eya mukyala we omugole tujja kubitegeera manyi bagamba nti wali omukka tewabula muliro abantu bonna ng'aliwo omukka omuliro guba gulina okubeerawo bwe binaaba nga bituufu tujja kubisuula bijja kulinkinga
bijja kufuluma mpola information ijja kufuluma mpola abantu bano bwe batibana ababeera mu media kiba kizibu okuweka ebintu byabwe eva birinkinga nikati ffenga ffe abatamanyikiddwa bosa okukutikka ebintu byo ne baaba omuntu ng'omanyikiddwa kizibu okuweka ebintu byo kizibu newokuta newokulotya tulanga ekyo nza bibikirira bikuyika toyina naye nga ensonga yeeyo ennyumba yeeyo ey'omugole ow'omusumba Aloysius Bugingo gye balumiza tibagamba nti gyamugulire mu ggwanga erya Rwanda. Jjukira tere Bugingo yamulekera ennyumba kati balina gye baazimba gy'asulamu ne mukyala we Suzan Makula. Abasinga bagamba nti oba oliawo n'omugole yagala endowooza amuwa ennyumba eri ewaabwe gye bamuzaala kubanga omukyala nabagamba nti munnansi w'eggwanga lya Rwanda. Mwongere okubanga mugifollowinga musubscribinga ate munyigene kale. Jjukira omwaka oguwedde ogwa 2023 information yatrendinganga ngeraga nti omukyala ono nti musawo muhogo mu by'obusawo era nti no dokita kugambye bintu bingi ebikyalinkinga naye tujja kuba tubifuna byonna kimu ku kimu naye nga Makula yabiwakanya agamba nti ye nambe mu Pastor Bugingo era mukyala yeka Pastor Bugingo gw'ayina mweraba.